kati anti puzzle ya ayogeranga mu nakyala ate nange nakulira mu kyalo tayogera nyomba ziri corporate kyekimpisa loko nti bampita ate njagala kubeera nnyo kati wa kibuga Muzeeyi Magala mbinzogana munnakibuga yayitako olw'emyaka waliwo ebintu nga tojja biiga kati tubadde eyo no nangulira Shalom ekyemyaka ng'akisimbyeko nnyo ekkooli nangulira ennyama ensotte Shalom mugulidde pizza yuwa tebadde pizza tebadde nnyama nsotte omanyi twagala tukugyeyo eka Bunyanga tonamutwalako ku besti wagendako ku besti Muzeeyi Magala bamusomujja kujja besti awo teweerabira oba tukutwale security tekumala kujja Mudongo City Jamudongo yeeriwa Jamudongo City ekulira lwa Latinum mpulira agyogerako kati nga Muzeeyi Magala tumuleetera obwana busatu nga bazzukulu bange da ng'ogenda bakolako netusooka nosooka omira akaweke ka 10 Muzeeyi Magala okyaliamu embavu tuba ku kibozibozi extra Muzeeyi Magala nguba kafaani ngali amize ka 10 kama akati waliwo n'ekirala kiboogera abe kabanda alina kyalanga putulu putulu ate kyeki mulina kikumi kyeki 10 ke kava yagula 10 kati nze otegeera Viagra namutegeera 18 ogw'omukaaga 1998 yaliwo omusajja 8 kati Sani Abacha yali president wa Nigeria bafuna ovuganya okw'amaanyi nnyo n'omugagga yali asinga mu Africa mu budde obwo bali bamita Chief Masudi Abiola kati Sani Abacha n'amukwata n'amuggalira namusiba kati nga 17 ekiro ekikeesa olw'18 Chief Masudi Abiola yafiira mu kaduukulu kati bw'afiira mu kaduukulu Sani Abacha yasanyuka nnyo n'amira Viagra n'atunywa bamalaaya bana kakati ababiri be bamunnyula kati nze nakula mmanyi nti Viagra kyabulabe bakusani Abacha kati bajja modifying kati kano Viagra ke tugambwe tunaaba akakuwa okayakawa Muzeeyi Magala Viagra ngenda muteera ku ka 10 ngenda kusooka olye kilo ya kawunga kijako ne sarawano kyekyate tunya ku sarawano kyeki ebyenda biboocha ku kkubo n'olya ku nnyindo yaki eyente ekigere kati abaana bengenda okukuleetera okuva ejja Mudongo City Muzeeyi Magala ogenda kubanga bwe wazaalibwa ntya anti kati abaana bagenda kukwambula bakuteeka mu jacuzzi gutufaayo ku myaka jacuzzi kyeki jacuzzi kibaafu tugenda kutuuza kino birimu ayisi kiri kikola ekyovu ono omumanyi omutegeera bulungi King Michael wuuyo atuuse ku Serena Hotel mu Kampala nga lumu August musojja atumye King Michael Coronation Concert shilingi $15,000 emmeeza y'abantu 8 ya $3,000,000 King Michael agenda kuba endongo lukoba ku lukoba hit after hit ekidongo ekitagenda kusirika okuva lw'oyingira okunyumirwa okutali kugere okusanyuka abulikiddwa akabayimbi ba besti be bonna ono dancehall star mujja mumwerabireko alina stamina alina momentum alina style oli ye King Michael wakabi muleeta obwana bu nange yakuba yanzi ba sente nange sazira banandi badde najja dawolai kati gwe wereze ndalurabe King Michael mu King Michael Coronation Concert ngalumu August ku Serena Hotel hategekedwa Supremacy Lounge orona wagirwa Facile Safaris KCB Bank Club Governor Catalina ne NBS Television
Ladies and gentlemen, nine Frank Ntambwe Balukeza eranga yetuze kupalaga products affe package y'abasajja. Eno men's package. Ono Shalom Oil yayongera ku size. Abasajja abenyuma mu size nakendeera nakula size yakendera romano kwema maza. Ono Shalom Oil akulagira dda kyogenda okubeera nti ekintu. Ono 5 rounds and above. Ngawe mbanga maze era mpira unje soka siddamu soko none kubere soko nkwate ko soka zanyise ono yakola. Oyunga buyunzo. Nokolo metololo kola ya kiproitichi ocho katone Shalom Power strictly nga na week elections tochafuna morning elections na mo buzibu zokato kagize bwe kati wona ebizibu ne Shalom Power ali ku 0705 27 1973 sangi wa kisasa ku the village mall je tukole kama fakala nkawe detatu Frank Ntambi ono amita Shalom Oil kifana kya kusiga kifana nchecho kifana nga kisofu kifana kisofu sabasajja abali yabenyuma mu size na kwesa ku masturbation yamanyi gakendera size yakendera mu ko simanyi nali munene ne kati bintu byakendera Shalom Oil nayongera ku size abasajja ndaba wano kuliko buwanvu kuliko nti it increases on length and size ayongera ku buwanvu ne ku bugazi wano bwata ayongera ku omuswane gubanga guli solid nga guli gumit. It stimulates blood saturation. Omusaye entambula yagwo nnyo abikolera ddala. Extends sex time. Era ayongera ko ne kakadde bw'omukweza Shalom Oil ono n'akadde akongerako ko bw'otwala mu nsonga z'omu kisenge. Increases growth. Ayongera ku akuza. Promotes secondary development. Okula twongera ku size ku 0705 271973. Mukama wange. Okay, ladies and gentlemen, nze Shalom Hadadi Kawesi okuva ku Shalom Health Service doli abasajja elisange bwentinda outside ku the village mall tuna tuka ku Ndundu complex oba okuba ku simu yaffe 0705 271973 ndine wine Balukeza da Juggernaut the encyclopedia yesebo kasomeko ono abayimba muse 5 rounds and above non-stop kitegeeza nti emyetololo 5 n'okwambuka waggulu ngatoma ate oyungira muli asajja amba ina challenge bampeza message Shalom mwemba maze siddamu kuyimuka nfuna obuzibuzibu mu maazanya nako nuna kubere soko nyonyogere twakola 5 rounds and above ebyabigoba basomere muko byakola prolonged ejaculation ayongeza omalo tambulo sigalo kyatambula erectile dysfunction asajja bayina obuzibuzibu n'okuyimuka kuba saluti nga munyamu obuzibu mu nsonga za maka 5 rounds and above yabikola. It boosts sperm count. Ayongera abasajja abamu sperm ntono enkwaso zo nga ntono wazaala kati omwana akyabuze olumu amazinga agabusinga bagakola bulungi nnyo. Male fertility abasajja mazzi agazaala agakuyamba kwenye sperm mobility 5 rounds yakola. Restores manhood nerve damage. Nerves obusimo obubera bwafa nga amaanyi gakendera mu kwema mazanga kwesa ku masturbation. Long term and powerful results. Bikolera ddala okwesa lumu paka alla lwali kuyitambulamu. Improves blood flow to penile tissues. Omusajja gutambulira ddala eno omusajja ne gubanga saluti bw'ogikuba oba omaze osigala okyayina amaanyi. Ngaka amaanyi nnyo. Kali ku 0705 271973 sangibwa kisaasu kana delivery mu nsi yonna. Achijigwa! Lili Paso Festival! Abanyamusale n'abanyamukago muko w'amawuno aguse n'omwana w'omuka latinamu kimanja ekitalya mmere kibeera kimanja muyunivaze inembalala gatano Septemba 2026 okuyingira kugenda kuba mutwalo vyepe emitwalo 2 golde emitwalo 5 ate platinum ya kakane eminyeto gy'abanyakole gyona abayimbi b'omuka ayibambe mujaba w'ekitiribita lili Paso lunabekuba w'eshongororo kati ngambe tenikulanga kulala universe inembalala gatano Septemba 2026 yelili Paso Festival. Balanga ekyokuzannyisa ate bamanyi mbumanyi okuyimba ebyaddala wabeerako nejjajjaawo nabeerako nejjajja wange obudde nga bungi era kayeyo koogi olaba obeera Kampala nosigala bulungi enjogera yakyala Mzee Magala nilipaza aide enjogera y'abaana b'e Masaka enjogera y'abanna Masaka nane olaba bujjo nnyo okulaba ku Lili Pazo nsanyuse okulaba
naye bakuba nkoze bubi tonywa n'omwenge nywa Stompa sitting ne mountain do nako kuba kunywa tokuba tonywedde okunywa mumanyi njagala bakuteere wano kuleti namba ngoko mama Faridi ajoche anti sibya twaha toyina mpewo ekulinnya mujiyite kuba oyinza okuba gwe umaru naye omanyi bagamba empewo bwekulinnya si gwe obonywa kati bw'obeera nga gwe umaru tuyita mpewo ekulinnya oba ddungu nakulinnya ku mutwe ddungu n'atunywera oba empewo musoke kati amugulire ddala sitingi kasaketi nywako sitingi bakaleete ka sitingi naate birwaza birumba lumbeki birwaza lumbeki ekibumba kidini kafeini mungi naye akati ekyabali mutegeera nti waliwo neyafanga wa myaka 2 nga talina kyanywedde ate n'aba bagamba obuwangazi bwabwe tebaba bagamba nti bwesinywa sitingi naye kati mwe muzeeyi Magala mukoze mutya okuwangaala abe ennaku zino nze mukulu ennyo toli mukulu nnyo sente kino kyebayita okutegekera obukadde kaligenda mu ddwaliro ajja muzeeyi Magala kyemwagalako obukadde bwe yabutegekera buno oba olubuto kati omanyi okubeera ku myaka gyo ng'omuntu avuga ekigaali ekitambuza ebikajjo ekatwe ate naye yagamba nti naye yabutegekera kuba oli ate atalina yo bwakiyamaani bwakusubye butya ate kati otandise kummanyira gino emyaka tebanzuukusa mu tulo kakati nze wange nina ekizibu ne bw'osanga nnyingira nga nzigalawo tebampita ekitegeeza ebyobufuzi kakati ng'oyagala okumanyirwa ennyo okuba n'ejjambo nga mbwa yeesaze olina kwesimba mu byabufuzi otegeera omanyi nti bannabyabufuzi bakubira ebifaananyi jambo ebisikirize ategeera vuma nti ekisikirize tabadde muntu ebadde embwa nga yeetawo kati ekitegeeza ne akalulu kakati nze olaba nze omuntu yenna n'oyomba ne mukyalawo nga nkulaba bulungi bwe mutandika ofunyanga nnyingira bw'omukuba ekisooka nga nsibawo nze Magala ate nze esaaza gwesigamye nti mulwane naye mutuufu mukola ki ekyokulabirako bwekibanga kyakulabirako kutaasa besaagamye nti mulwane awo mbeere anti omaliriza Shalom gwe mubi atasabaagala n'amaliriza bayinza n'okuba bo bennyini tebakwagala nga beerwanya bakube ne mu byalo nga befuula abalwana ogenda mbwotaasa kakati nze mbabuulira ebigambo bino nze obufu nga abantu bakukyalo bayomba abaagalana siyingira mu ntalo zaabwe yadde okuzeetabamu nze bwe lubanga lukiiko bafumbo bayomba sibibeeramu tolwetabaamu kati obufumbo bwa mulundi ogwo bennyingiramu bwa mwana wange ate awo oba tufuuse taata omubi ate ffe tetukyagalira ddala abawasa bawala bammwe tubeera tubageya taata yeeyingiriza mu nsonga z'amaka nanti ate omwana wange bwe mba mukwazise bwazise tabawanti kakati pazo n'omala n'omukyalo oyo emyaka 5 ogwataano mu ogumu n'anoba ogwataano mu 2 Mukama n'amuyita nga mwana wange nsobola omuziika nga sigambye nga yakuzaalamu abaana 10 naye gwe bw'omuzaalamu abaana 10 n'akufaako tosobola kumuziika olw'okuba mwe muli banjo singa nze omu mutuufu omwana asigala mwana kati nze nkubuulira ebigambo bino nze tosobola kukuba mwana wawe najja n'abiŋŋamba liiti pazo ne sikusanga kukuba okuba bakoddomi bo nze Magala era nze omanyi lwasisugula mwogezi kunnyonnyola bakubisa olwa batuukako kati nze mu nsi nze njagala omwana wange aŋŋambe omusajja tubadde mu mbeera nnungi naye tetuyina mmere oba oyinayo akasente tugulire akasooka omuceere nkiwulira nnyo muzeeyi Magala kyogamba omwana bwafumbirwa gye yafumbirwa akasente ne kabagwako obongeramu nsobola obutabongeramu naye nga osobola nga kya mmere Shalom ffena tugende mu famire ya Magala famire nga tutegerekeko bamufaanana naye bafumba naye waliwo be nalaba oba waliwo be nalindabiyeko wama mukunfaanana mubuuze yasanga bameka abadde byeka
Ara bafumbirwa Luweero Bunyaka. Kati nonze kankugambe. Nze mukwewala abaana bange okufumbirwa ku kyalo na buli mwana wange yamalanga S6 ngamukolera supermarket. Abantu be Bunyaka 10 bana bokka basobola okugenda mu supermarket ogulayo ebintu. Era abaana bange kyobola buli gwe bafumbirwa yalina ku ssente. Nze nafumbiza abaana 14. Bona bali mbuvungu. Obatega abasajja mbakolera supermarket. Nga gwa batega abasajja. Kati ato yagala afuuko wange. Nange kye nakoze. Nze abaana bangu kati zino boys court oziraba. Zino tebajja bakwana kuba bayita ate uwo. Nataddewo omulyango. Guliwa. Jangu kulage Muzeeyi Magala. Kibi nnyo Muzeeyi Magala. Omwana okukulira mu nnyumba. Kati omanyi kye nakoze? Wano wenjagala bayite wano. Abagenda okwana abaana. Abagenda okwana bannamata. Akakatuli. Abagenda okwana. Kati kino ekituli. We babanga bafubutuka bagende mu disco. Kyokoze kituufu. Babakwane. Onakubulye nezange zibwento we naziziza. Era Shalom. Ekireetedde abaana b'ennaku zino okwonooneka. Daddy, mamizi boy. Omwana n'akula n'atafumbirwa. Bamanyi n'okudiba. Butazimba mayumba waka. Eriyo ennyumba Muzeeyi Magala eyo wali wasula yange na mukazi. Nze yange tugibeeramu aba. Babiri. Kati ogw'omulyango bafulumirenga abo bagende mu disco. Obakkiriza bayitaawo. Abaagala okwana kasita balaba bonga nnyingidde. Neebase. Awo kye bakola bo nga bagenda mbwenzi batya beeyendera bafuna abalenzi. Abaana ate bo bawaddeyo. Asibawaddeyo Shalom. Ne gwotoweeyo bajja mukwana. Kankubule gundi Shalom. Jayden bwaweza emyaka 2 aba akyakola kimunju oyo. Muzeeyi Magala naye akubuulire. Jayden emyaka olumala S4 ne 18 Omuteeke mulumuye. Ati ekyononye omanyi lwaki abaana bano abali ku university batuyita abantu abakulu Muzeeyi Magala. Tebatandise ensi. Teri kintu kya bulabi Shalom nga mwana we butatandika bulamu bukyali. Naayiribamu. Naye osanga abaana babagagga ng'ali mu nnyumba ya kitaabu omuli mu game. Azannya myaka. Bw'asa emyaka 27 sebo n'omusanga azannya game. Beboogera ku nnyimba zaffe. Beboogera ku nnyimba zaffe mbu wayimbye eki? Mbu wayimbye ekyokuyimba Nassamba. Kuba tebamanyi bulamu. Tebamanyi n'ekyokubiri. Omwana yenna buli bw'oyagala omukugira afuuka owuwo n'omwana waani w'amagala mu muveeko. Anti tebamukwana bamufuula wuwo. Afuula wuwo. Kati Shalom olina okuzimbako emizigo gy'aba Jayden ogugwa Jayden guli gwa Namata guli gwa gundi guli gwa babeereeyo. Muzeeyi Magala alina emizigo giringa 3. Webale. Buli mwana amala P7 ng'amuwa omuzigo. Era nze n'omukoddomi omuwala wange bw'anaaba awulira nga kye kimuwa emirembe. Nze nagamba omwana wange okuleeta mukoddomi omutwala mu loogi bamuwe emitwalo 5. Loogi agisasula 5 muwere ddala 10 ojje ewuwe. Otegera Shalom. Nze Namata. Okumwenderako mu loogi. Nedda kyekyo kijja okukola. Kati nze nkumuwulira. Oyagala omwana wange afuukire Zibiani? Bamuleete wano. Aleete wano munne beekola ekigenyi. Nga woli wakataata. Sirina buzibu akuze. Kakati kankugambe oyo amuleesaawo. Naye kimanyi timubeera mu nnyumba eyo omuwala n'akugusaamu omulenzi n'amuyingizaamu. Essebu. Okimanyi oba tokimanyi? Mbiwulira. Kakati mbadde gy'onaakoma okukugira abaana b'okutambula gye bagenda okuyingiza ebibi. Omulenzi mu nju yo mwennyini. N'abanjoze bujoze. Takujoze kyekyo. Takujoze. Jayden alina okuwasa. Era nze kati zino ennyumba oziraba Falidi bw'aleeta mwana munne. Obufumbo butandikira wano. Ate obusinga omutwala gye banaamusitulira ebintu ebyo. Butandikira wano. Yes. Ati akati omwana wo genda okubonaabonera ku ggwanga. Aleke wano boys quarter zigendemu ebiyenje n'ebiki. Aboneebone. Aboneebone lwaki tumuwuyo n'awasizaawo. Namata n'omulezi omutali. Kati nze olaba nalina muwala wange n'afumbibwa okumpi n'awaffa. Naye ng'emmere ekyeggulo akirya waffe n'agenda asula ew'omulenzi. Olumu n'asiba ne ku mmere awaka. Muzeeyi Magala alimba bannaye. Kalimba. Kati kiyamba Nobikiriza. Essebu. Kati mugaane nti kiki yakoze ekibi. N'amagala agenda afa enjala. Mpaka kati akookya amatooke kankafune wano. Bannange nedda. Mpa obuteba. Atudde okunkuza abaana. Shalom. Eddala yeeruwa.
omwana akugirwa kwe ngamugamba toleta mulenzi wa kati ndo kankubulire amasembera wana embozi gwamagenda ku kyoto jizze wano ensebeddeyo entebedde wano tutuule tutandika okukoya Shalom agala kasolaiti tukubira obulango Muzeyi Magala janguwa kasolaiti bamuleeta ate guno omukate gwina buzze ne Muzeyi Magala obuwangwa n'ennono nga butuliisizza bubi ekijjulo obuwangwa n'ennono lwaki tobuleka otuliisiza amatoka kati kino kitegeeza ki amatoka ago watu kwekali akalakerwe kano kenjagala tuleko ku bintu eby'omulembe banna akatebe ako nakabba ku b'amagye tebakanoonyako akanoonya kisa kya Mukama yankubira make sure akatebe ako ne mugala tomumanyiira nze nayimbira mu 7 naali baagala mbu nkatwale ku seemwayi munanga ate okatwale n'okola statement ne bakusigaza Muzeyi Magala yatuliisiza obubi ssente Shalom abadde yatuulire tutya tomanyi obuwangwa n'ennono simanyi obuwangwa n'ennono timanyi agobe ajja kujja nga wakozesa muti olina kukwata bwoti n'oteekawo gajja nabbugumu lwaba tumufumbire Shalom okukola bwoti Muzeyi Magala bangi obuwangwa n'ennono otuliisizza bubi ekijjulo naye kati kino kitegeeza ki mu Buganda nti tunaatera ofuna abalongo anti empogola z'abalongo alo kikiyita jangu ngambe kwanza alina zaala abalongo Muzeyi Magala abalangirire mbalangirire era guno omwaka ebituufu Muzeyi Magala ozaalwa abalongo ne Muzeyi Magala Steve ya serious ya serious abantu abaagala oluzaalwa abalongo bajje gundi balufuna shwa shuwa ansasula amaze bazaala bandanga baagala abalongo Muzeyi Magala aina osasula lw'obazadde nyongerezako zinazula Muzeyi Magala wa Sting Muzeyi Magala ni Mountain Dew katula itwa 5 anyogo gae bakuleetera meka bampa obutandikirwako buna butandikirwako buno mwebale gula nsawo ensawo njirina eyakasoole n'ogula yavulo ensawo yakasoole Muzeyi Magala njirina ensawo eŋŋanda naye nonjagala kukola ssabo olaba Muzeyi Magala njagala kukola ssabo yalli wanga onaali wanga tulikolewa kuno kwennyini ku kyalo Muzeyi Magala owanga amasabo nerijjamu empewo sabo bali wanga batya tumuyita bali wanga tuli wanga emandwa ne zijja kati tomulaba ayo omusajja omuganda ayinza okuba nga simusamize ono muganda yasinta era kati fumu mu nnyumba omusajja omuganda tonjogera mwange gwe Shalom tomanyi kiri mu nsi muno tubadde tukugamba okubeera omuntu kati gwe Shalom temumanyi nnono oyo muwala wange namaganda oyo namayanja weddira mutima ndi wa mutima gwe oli wa mutima emuzukulu wa Kakeete Bbaale mu Buddu musajja wa mutima Katikkiro muganda wange naye mabegakaawo nyimba zange yali agobangobe misinde ne mugagwe ate kikakati tutuula kuki ku lukiiko lwe rumu olwajjajjammwe Ebbaale ate oli Munnamasaka munnange tonatumayo Namugera Namugera ngenda mutuuma jali waffe bamwita Namugera Jojo William Nkokonyole ye omwagala Nkokonyole Muzeyi Magala alina abalabe ku kyalo kwabya tekuli abantu Namugera kyeyamani mukwano gwange lwaki tebamwa nedda abantu bensi tebaagala muntu ayogera mazima ate baagala muntu ababuulira bituufu era bw'oba oyagala abantu bakukyawe wano mu Buganda beera politician ng'oyogera ebituufu ng'olimba bulimbi mu Buganda wano okufuna waakalulu olina okuba ng'olimba otambulira ku simpasi gwe mulimo gwaffe abayimbi omuyimbi mu Uganda tolina kwogera kituufu gavumenti kyekoze olina kuba bikube nti bibi ofune obuwagizi bakwagale abantu bagambo yali kusaidia obalaba minisita yali talina kubeera mubaka wa paalamenti ekyo nange olaba balamu
Okalabye ka video kanamere Masaka. Kanamere Masaka. Namere nze mundeke. Mwanya adefuse mwanya. Nayo manyi namera zemu nakinyonyola bulungi kalina asobi. Aha. Kakati tolina kubeera wantu wonna mu position yonna Buganda ng'onaakolera abantu. Elective. Aha. Ekyo oba olina kyewala. Era kyekiri kati olaba bino byonna byenjogera. N'ogenda ku kyalo n'osaba obwalo sishe bakusonko. Kuba kati jjukira abewaffe bonna abaliyo abasajja. Kabunyata. Nedda Bunyaka. Bunyaka ye kiriwa. Kiri wano kwa Nyimuze ekyalo kyammwe bannange tewagenda bayimbi muyimbi kye yali azze. Nyimbi Luweero ne Simba nga ko Bunyaka. Bayimba ku mabanda ku digida. Digida Luweero. Digida pub. Ewa. Eri mu mabanda. Simanyi nayo. Mabanda ematuga. Ewaffe wali ero sibayita mabanda. Mbadde manyi wayimbira. We wali pub. Tubanga mabanda yeyawukana ne Bunyaka. Bayimbi kyabayimbe wa. Wayimbirawa. Kasana mukasana. Nayimba Luweero nali nyimbyeko ekikyusa. Eliana wali oyimbirawo. Bukenya Foundation. Eliana Simba. Oyimbirawo ku Bukenya. Bukenya Foundation nayimbawo ne Bebe Kulu. Ebintu bino okukyukakyuka. Edda Bebe Kulu yakubanga Bukenya Foundation Luweero nekwata omuliro. Kati olaba Bukenya Foundation. Bebe Kulu ng'agikuba bwo. Echemmanga ye Bunyaka. Ffe tugenza okujja Mbidongo nga bifudde. Buuza ba Muzeeyi Magala. Nga bigudde. Basabata we bajjira ng'agenda okusteginga ddole y'omwana Luweero ng'ettawuni yonna ejja kuggalawo. Bwe buti nga ettawuni yonna. Bwe buti nga Jalibu yatandise dda. Nga bagenda kulaba Muzeeyi Sebatta. Bagenda kulaba Muzeeyi Sebatta. Nze naalabye abayimbi Sebatta oyo ku kivulu kye ekya abawasa embaga kya kyenda. Kyaliwa. Kyali mu Nsamba. Nsamba wo. Nsamba ekasana Nsamba akisufye. Aha. Bajiggala abantu balekerawo okuyingira. Naye abantu kati abaali bawagira baalagawa. Webali naye twakula. Sebatta ow'omulembe gwammwe. Takyasobola kujja Luweero mwafa. Aha, asobola okujja Luweero. Naaweza abantu be yaweza ku olwo. Tasobola abasinga baafa. Anti kati abajjanga luli nga bagagga. Tewali yali na mmotoka ataafa. Bonna buli mugagge yali yajjanga mu Sebatta. Ate kankubulire natandika kuyingira Sebatta nga nina emyaka 12. Kyovula be bakuba ennyimba z'abali abavubuka. Bonna bayina emmotoka ssane bonna baafa. Emmotoka ebiseera ebyo yaliwo yali ssane. Yali ssane UXM, UPX, UPN, UPE. Ffe kati bashalombo balina ziriko sensa. Eza sensa. Erinnya ku ssenyenga wali neekuba enduulu. Kakati ate n'emyaka gituuka ne gyetoloola n'olaba nga buli kyokola si kyekigwana. Yandi akati gino emyaka okwenjeera ekiro nti ogenze mu bidongo. Kati olaba nga bwe batukoledde ekyo ekivulu kyo ataakulaba nti nze nkugamba ng'abayimbi bonna abagenda okubaayo nze okubayo enkomerero y'abayimbi abo okukola ebivulu nga bagenda kulumberu kweganga lwe lusembayo. Kyogamba bali mu kukuba kiramu. Anti akati kwaba abayimbi ng'ogyeko Kazibwe Kapo wa5. Ani addako Kazibwe Kapo 5 agayingira. Alina 48. Naye nze nkugamba ebigambo bino. Naye soogera myaka gyange. Nze njogera. Olina emeka Muzeeyi Magala? Nina 5 lwa nsonga nze nina omukazi n'abaana ne wensula. Abakazi olina bameka? Omusajja Omuganda aba n'abakazi aba ne Kaddulubaale n'aba ne Kabejja n'aba ne Mukuuma n'aba ne Nassaza n'aba ne Muyiga. Kaddulubaale yaliwa. Omanyi Muzeeyi Magala kati ukoze wano ennyumba eyo. Oyagala mu Kabejja. Nga Mama Faridi wali. Kati Kaddulubaale asula wa? Temera. Shalom tosaaga tulina okuwasa. Ulaba Muzeeyi Magala batunyumiddwako ensembe. Kati Kaddulubaale yali. Yaba omukyalo omukulu luli babanga mu nnyumba emu ne kati bw'oyinza obbagabira emizigo. Ne Shalom. Eddogo n'ejjambiya ebiyinza okubeera wano. Anti buli lunaku wabaawo omulambo. Kati sale teri asobola kweteba gy'oli. Naye nnyinza okuwangaala yadde omwaka Muzeeyi. Owangaala. Kyogamba kati Maama Faridi addamu eri. Kaddulubaale. Gwe sinza okwagala Nassaza. Nassaza yaliwa. Yakulira bonna abakyala era yasalawo engoye ze banaayambala. Maama Faridi omusaliro. Mbeme Kaddulubaale ye mukyalo omukulu yasaliro bane banna. Kati ye baba bayiyiza muyiyiza era muyiya
yayiye enva ze banaalya yaba queen mukuma yakuuma ebintu by'omwami namba mekoyo namba 4 tuve kwasooka kaddulubaale kaddulubaale ye akuuma abaana bano bonna yababudaabuda abo mumaka ne bezadde mabbali omusajja tazaala bbali ekigiza anti abaana bonna b'ozaala beddira mutima kati mukyala we yasobola ozaala ebbali kuba azaala wano ab'omutima n'azaala mu lugava ebbali yabazadde ebbali tegeeza batunenyeza bwerere omusajja azaala ebbali Shalumu omusajja omusajja ayenze n'azaala ebbali omusajja teri musajja ayenda aba asajjala ata naye lw'oyenda ng'oyagadde muka munno tebaga nti oyo yayenze ku muka munne bw'oyenda ku muka oba oyenze oyagala obakazi abasigadde oba osajja naye bwe ngenda mu kkubo n'entaayiza kinnantaayi mba sirina bwenzi bwempozi toba na buzibu era omusajja Shalumu twende tukkirizibwa tugende mu maaso muzeyi magaga kyakanyaliripazo nedda ebintu babitemyetemye bagenda kujjako wano enkoko mama Farida adda akwanyiriza bulungi nedda mama Farida ogamba bbaawe bonna be yayendako nze nabamukwanira bagenda kujja ku nkoko abadde atumenyedde kaddulubaale yasooka yali mu nnyumba wali kabejja endala yani yakabejja si kabejja akola mulimu ki oyo yalabirira ebintu by'abantu bano bonna obirabirira ng'ogyeko mukuuma ebyekati nassaza yaba abakulira bukulizi era bwe babaawo n'oluyombo nassaza yatuula mu bintu ebyo wano mu lujja wano n'abasalira omusango kaddulubaale wakoze bubi kabejja bakoze bubi omukuuma toyombanga kati nassaza lwamulimu gwakola nassaza waliwo gwoyogedde omulala okuna muyiiya gwe batuukirako nti leero tuli eki yabayiye ekyokulya babanga no bayiiya byanva emmere yabangawo ettooke muceere kyetumula endagwa baganda tebalya lumonde naawe n'abakazi bedda bakkirizanga n'akigumira ekyaki nti omwami kawaseeko omukazi omulala nga yamukwana n'omukwana n'agamba ewagundi waliyo omukazi ng'omukazi w'ewaka yalabira bbawa abakyala abalala nandi ng'alaba omukyala gw'anaasobola okubeera naye osinga omuleetera ate ow'empisa embi ke kayimba ka Sebatta simanyi oba nkutwale mu mmanju nze mbe ng'ava eno mpulira okusaba otya butigamba nze mbadde nsaaga era obwenzi kiyamba ffe olinako bameka kati kyagala okwebaka ewaka nninomu ebintu byonna ofudde obimulekedde byonna bimulekedde atwale kwe kuli okukaaba kwa Lakisha linnakulabidde waffe mpola mwadde mwagala akaaba ati nedda nze saamunenyiza mukamugagga nedda byamususseeko ate enkaaba y'abaavu eyawukana ku y'abagagga anti owabaavu ne kulumbe tewaba kyakulya ate omugagga aba yali n'abamugamba tuleete ku kiikutuugi sukali museemu mutono ati omwavu oba okyali awo ebbaati teriwera buloka ziganya okumala ate omusenyu babibanja oyongera okukaaba saanukula omulanga ne gubuna ekyalo noloka okugenda okufa obufu baba nti sente tezikoleka naye omuntu yandibadde ne sente omuntu yenna yandibadde ne sente zigonza obulamu omwavu akaaba nnyo Shalumu tokimanyi obulamu bwetippa omwavu akaaba nnyo akuba nnyo enduulu naye kakati muwala wange tuyingira 9 kyali 9 mugumu yali akola mu office ya international affairs nze njogedde ntya international affairs kyekyo kakati n'afiirwa omwana wa mwannyina Mayanja kati yayogera ekigambo n'abaali batudde amaanyi g'abagwamu yagamba nze oluzze kyamulabi kyawo n'aŋŋamba Namayanja afudde nenkubira mukama wange jjukira babanga n'ensimu za UTL namusaba ne bampa ne ku musaala ne bampayo 15,000 nalabanga buli muntu weebunyakawe amaanyi gamuwedde n'apangisako Costa kukumimeka ku 10,000 zanyiza abantu era ayagadde kweraga kati awo 15,000 zirazeewa
ez'omulembe ogwo zaalinga nnyingi okuli Costa 15,000 ze taata wange yafa taata we jjajja wange yali mugaga nnyo bali bamuta Haji Yunus Musoke eyagenda okubika fe sente ze yatuusa oba ze ntuufu yatuusa siringi 9 ne bagulako ente ya 15,000 Shalom sente ng'ekyuse nnyo ne bagulako omuceere ensawo ezi ne tugulako byonna ne bagana olumbe lwabe ze gwe mulaba kuva dda naye n'olugezigezi ze nayimiza olumbe lwa kitange nga ndi mwana wa myaka 17 olustopi nga kyekyali kibuzeewo nabaga nti olumbe lwa taata wange tebalwabizaawo nga mulundi bende kulandi lwabyo abalundi babizaawo nandi tabaawo omuntu wanfikira nti taliiwo bwe yajja yoyo yazaalira awo abaana be bebo kwatandikira kwakoma abaya bafiira empisi zaabaliira ku luuyi teri bantu balinda bali awo talina bantu balinda naye gwe walina abantu ab'okuli saali nze saabalina naye ekyokubiri ne kitaawe yali akyaliwo kati nga bano beetuminkiza bwetumiiza tusobola kwabya lumbe nga kitaawe w'omuntu waali zeno kankubuulire ku mateeka agavuga Buganda nga si mawandiike nayambye olumbe lwa taata wange olwo nga 11 olw'omukaaga January 1997 nendeeta nno omusumisi yennyini ava mu nju yaffe omusumisi yaliwa aba ava mu asumika omusika naye nkukakasa ng'ennaku z'omwezi 12 January 2020 nga wayiseewo emyaka 10 giba 20 giba 23 olumbe lwa jjajja lwa kitange baaluddamu nga baabya olwa kitaawe kati wali tewaliyo kyosobolaga nti wayabya olumbe lwa kitaawo ate jjajjawo n'afa n'ogaa nti nga jjajjawo si ye yasumika era si ye yakuba n'olunaku balubalanga olumbe teruba lumbe n'ebifundikwa babikutuma babitutuma ne tubitwala waliwo kye nalabye bulijjo ekipya kye simanyi Shalom wakirabye nga baziika omugenzi Eke Naalongo bulijjo tebamuziika mu mbuga Muzeemagala Naalongo baba mu keesi kyogamba mu keesi bamuziika naye Naalongo yafudde mu ka Eke 7 nedda yabadde n'obukulu abaddeko empewo zakongojja oba za Nakayima kuba namulabira alina ekitanga ekitengi kyekitanga ekikongojja Nakayima abadde w'amaanyi bw'atyo mu Buganda si mu Buganda mu mpewo byanjawulo mu mpewo ne Buganda si mpewo z'olina nti zivunaanibwa ku Bwakabaka za Buganda ziba za Buganda naye nga tuvunaanibwa ku Buganda kati ekyogeza empewo zonna nga za Buganda Katebe yazisamira Katebe atuulawa ate bano ndaba ennaku zino buli muntu atuulibwako empewo ate zino ezirinnyo aba TikTok bali ku TikTok abaana Muzeeyimagala tunalaba balinyibwako mpewo ku TikTok kakati tebalinyibwako mpewo ku TikTok babaako mpewo abe TikTok ne babateekayo oli etunuzaamu essimu empewo n'emulinnya oba bwe bufere alina omulanga abumbujja aba alimba kiringa bapasita aliwo bapasita n'asuula omuntu ku TikTok weebuuza mwoyo asinziddewo okuva ekabunyata paka e Saudi Arabia ng'asanyaladde kati nze kyennazuula Uganda eno ogiraba ovayo gavumenti ya Pulezidenti Museveni lwe yasalawo buli muntu anoonye wajja ssente bannansi baayiiya buli ekyetaagisa okuzifuna ate bano Muzeeyimagala abatulibwako empewo ne bagenda ku Bulange nga bagambwa empewo ya Buganda yemulagidde atuulewo waliwo gwe nasanze jjo bawalula mbwe mulinnye n'agenda wali ku Bulange kakati ate empewo waliwo nayalemera mu kkubo lya Ssaabasajja liri wano ku CBS yabeera awo yeekolakola busolo nagamba onono empewo entuufu ate ku Bulange tewali nsonga mpewo ekutwalayo kuba tewali kyabuwangwa kyonna tumanye emizimu gyonna gisibukaawo eri bayita Kamanso building y'Obwakabaka bwa Buganda kati empewo entuufu ziriwa erina kuba mu lubiri wewali ennono eno wabeera enkuuka Bulange buli muntu yenna akkirizibwa okgendayo
Bulange wagenda y'Abaganda aba batano Omuganda wawo Omuganda Kaswa Omuganda Nakabala n'Abaganda kati ate mu Lubiri wagendayo Baganda bokka kati Omuganda omutuufu yaliwa kubanga beetabika abantu ba bulijjo Omuganda tabaako kimwongerwako kyonna ate ne bagamba Omuganda Nakabala Nakasatwa Omuganda Kaswa kati Omunyarwanda eyava e Rwanda najja n'akulira wano mu Buganda Omuganda Gere oyo abeera Muganda ki Gere kubera byamuleeta ye Muganda Gere ate wawu yaba yoyo amanye eggwanga lye n'alyewawulako ba Shalom twa Muganda Nakabala akuganze ndi Muganda aze Nakabala ne wagundi nze Muganda Nakabala nze ndi Nakabala eyakabala wa wakabala nga Nakabala je Nakabala ekya Muganda wa yaba yavaawa njagala oli aba n'eggwanga lye Omuganda pure ddala Omuganda tabaako kitiibwa kyonna so bujja twogera nti ndi Muganda wawu nga simanyi makulu gaakyo Muganda asigala Muganda tabaako ky'omwongera Omuganda wawu abana yali Munyankole kati ekitegeeza abanamawanga beetabika mu Baganda so oli teyeeyibala mpola ng'agoba banne naye ayinza okwesanga si Muganda nga Muganda wawu ate Muganda Nakabala Muganda wawu Muganda Nakaswa gye yattanga enswa z'omwami wa Kabaka abantu baleke kuddamu kumalako bantu mirembe abantu bonna mugala gwali Muganda ki nze ndi Muganda lwaki gwe toliko kantu kalimbo waki lwaki gwe toliiko kanti ekintu kyonna kasita okyongerako ekikiwaniya wawo obutaba butuufu ekyokulabirako singa ate bulijjo osanga omuntu aga nsiza Omuganda wawu so Omuganda Nakabala nti ye ayina we yakabala kwanze bw'oyogera Nakabala mpulira ddala nga yenze Omuganda oli yennyini okuviira ddala eBulange ate Bulange tevaayo Baganda mpozi mu Lubiri e Mengo kyoba oyogera Olubiri mu lugatta ne Bulange kati obuwangwa lwa buwangwa ate amasiro ge Kasubi kati Obwakabaka bwa Buganda butwala n'abatali Baganda naye Shalom ze natya amaanyi g'empewo ojjukira lwe baayokya manya amasiro lwe gakwata enkuba yatonnyerawo ssaawa emu kuba gajja ssaawa zaali ne Muteesa bwe yakisa omukono enkuba yakyajingirawo mu bitundu ebiriraanye obwayise Kawaala yakubirawo ng'amasiro gayidde oba aliwo yagikwatamu awo nedda abantu baali badduka emisinde okulaba ekibadde enkuba n'etonnya nalaba amaanyi magunja ffe bagikumya muzi bwa zaalampanga eno empologoma mbajanga mayanja engoma yanja bagize ate yali teyidde basobola bintu bingi bibaze e Mengo nga bakoppamu ebyo ebyaliwo ebyajja ne bakolayo waliwo tugamba Ssekabaka bwe yakisa omukono nkeera ku Sande we yagukisa ku Lwamukaaga nga 22 ogw'Ekumi nkaaga mu mwenda nkeera ku Sande obudde bwaziba ssaawa 7 towakana Shalom ojafuna bw'okibuuza ate nze Shalom abantu bonna nja kubatabukira naye namanyi obuwangwa sikwata ku buwangwa yali Nimbazi Cloud Shalom towakana mbwabudde bwaziba Shalom towakana empewo gye ziri nadda va ku bana abalina empewo za nakyeyitize obwo obwa TikTok empewo eri awo e Kasubi awo Shalom tolambulangako Masiro ate ekirala abantu bona ojjukira Amasiro lwe gajja abantu babalagako wano abantu babagamba naye Amasiro ago galaba kalina eka nkaaga mu nnya naye okimanyi nti tovangako wadde disimoolo eyenkana akataka twazikako tata akyali waffe Balugembe bamuzikawo Masiro omulangira tebamuziika batereka mutereke Amasiro lwe gajja ffe twayingirayo munda kati waliwo kyali waffe bali bamuyitanga Jofubi ne bamugamba olaba awo totuukawo Jofubi n'atuukawo engalo zaakakanyala bwe ziti bamulabula ne bamugamba tabalirawo nawe otabala kubanga ensasa gwe yagwa e Kasubi buli muntu ng'ayingiranga bw'alabye naye abakola munda ne bavuga tubegayiridde saidi ya wali temutuukawo Jofubi n'awalaze empaka n'agenda n'abikwatako yavaayo engalo ziri ziti awo
natya bavuga mzee magalo tunyonya muzibwa za Rampanga kati yenju omwalimu aterekebwa baseka bakabana kati amasiro kyekisaakaate kyonna waliwe bateeka bakabaka ye muzibwa za Rampanga nga 15 December 18 15 ogwe 10 1884 ne baddako nga 10 ogwo bateeka wani yasookawo Fred Gumi bateekawo Muteesa wa Lugembe Mukaabi yasookawo nga 15 ogwe 10 1884 ne bazaawo Mwanga nga 3 ogwo 10 ogwo 1910 ne bazaaho Daudi Chwa bonna bali ya 25 nga 25 nga 25 ogwe 12 39 ne bateekawo omulala Muteesa ko nga 4 ogwo 1971 yesembayo yakyasimbyeyo neze nange omugundi Katikkiro bamuwa ebisanja bimeka Katikkiro tabirinawo gyokisanja ne Ssaabasajja asobola n'okuteekako ennaku 3 n'akuggyako batakusiimye nakookonya ku buwoomi bw'entebe owekitiibwa Charles Peter Mayiga ngeri gyakyali omuto Kabaka ayinza omwongerayo emyaka emirala 2 kyakatwala 15 naye akoze 13 akoze Katikkiro yakyasinza okuwangaala yakyasinza okukola okuwangaala yakyasinza okukola Kagwa yakyasinza yamalako emyaka 36 naye yakyasinza yamalako 37 Mayiga akoze nnyo mulo akoledde ddala owekitibwako nene bali bakola ebyali muvunaanyizibwa bwe anti abamu Mayiga yagenda okujja nga Masengere emazeewo bbanga ki emyaka aga embeera yaliwo ekyembeera Mayiga akoze nnyo Mayiga akoze Shalom Mayiga omanyi Bakatikkiro abamu akyabatabula kwatagana yaabwe ne gavumenti kati eno gavumenti gye tulina ya military government tebagimanyiira ate nakwagala ogitya nze magana bagala wa NRM teri muntu ali mu Uganda nga siwa NRM ani ffe waliwo abatali ba NRM nga tuli bawagizi ba Museveni ng'omuntu nze siri wa NRM kibiina ekifufuga kyekitusalirawo kati NRM otugatta ne bagu kati nze njagala kugamba NRM owekitiibwa Nabbanja yeyayisiza etteeka twere waliwo yaga nti nze ndi wa DP sijja kwera bagonze netwera luba okoledde NRM ku biragiro byayo NRM yesalawo nti Uganda kalense ya 10,000 bakakuba tokakozesa abantu okumanya gye boogera tebabimanyi President Museveni n'atula ne executive ye NRM n'agamba ak'olukumi kabeeko omutabani wa Muhoozi era kiba n'agamba ak'ebbiri kabeeko muwala wa Muhoozi n'agamba ak'ettaano kabeeko Jane Muhoozi tebazikwata akaddako kabeeko Natasha akaddako kabeeko Maama Janet akaddako kabeeko owekitiibwa President kale nsesembayo asinze mu Uganda bukyangembawo asinze okwagala esappe Obote ali WhatsApp ne kuddako Amini yakyasinze olw'ensonga Amini yakola ki ekyamulabisa yazaala abalongo batayina kati mu Uganda ku lunaku lwa Christmas ne bamuyita Ssaalongo Idi Amini yabamala n'abazaala oluvannyuma naye yabazaalako nga tabayina kyokka Museveni tabadde na sappe tabanga kubadde n'akatono nga yakola ki taliyo muntu asobola kukola sappe kana akalabirwamu katambuliramu tulirabanga eryo sappe sina kalabirwamu kaki eri mmoloka ya byakwerinda kati oba kalabamu kakuba ejjinja kati ffe tubadde tumanyi ali mu sappe ate nawe toyogera nga abantu batamanyi mmoloka y'omukulembeze oyinza ogiyita akalabirwamu nze mbadde yani kalabanga akalabirwamu ekyo kyennyini nenda sappe kyekimufuula atalina malala singa babyogera kwa Amini singa buli ye yabyogera mukwata Amini yali ayoola bw'atyo togamba balabona bashala omusinga bali munda obanga bafu kasenga twafadda Amini atalina wadde parliament Amini ekiragiro kye lyali etteeka Shalom
Mzee Magala kyagala tugamba nti tuli yaddeko era abantu bagenda ne bamuwaana nze kisinga okunnyumira buli amuwaana wa myaka 7 buli awaana amini ng'ate alina boys asula mu boys court yali omulungi n'omubuuza gwe ekyagaana ogula ku mmotoka ku mulembe gwe yali omulungi kiki Mzee Magala otayogedde mbubi takudadde teriyo gavumenti nnungi nga gwe teweefuddeeko tuyina gye tuyayaanira ffe gye tugaa nti nga ye gyagenda egaba ssente ne bwoba tokola iwe tulowooza obwakabaka obwali obw'eggwanga erimu mu mwaka gwa 1900 balondamu be baawa ettaka bala tebaafuna kati ate gavumenti evuga amawanga 56 Shalom webale kundeetera Mzee Magala njize bingi kunyumye ku Nassanga bamuzanye ye Mzee Magala kan Nassanga yakawulidde Mzee Magala nadali pachi yali lipazo tunajulira omwana Nassanga kasimu kasamusanga njagala pazo ebira Mzee Magala pachi ye engeri gyentege ebiranga ennyo oli wa birango gundi ono kasozo wa CBS zentege ebirango naye ate enkudi wagimanya nagimanya nnyo manyi lwaki nagimanya gwe wennyini wagiranga n'ekisododo pazo yalanga nnyo enkudi nze nayagala nno pazo naye baŋŋamba oli faani wange ennyimba zange ozaagala n'okubiranga nze nabiranga nnyo nnyo waliwo n'olumu lwe wannimba n'ogamba Mzee Magala nakulabye nze nno nakuwagira sikumanyi omanyi nze mu bulamu bwange nali njagala nnyo omuntu ng'abala tebannakufaako gwe weefeeko abantu bannansi obalaba okwagala gwe olina okusooka okweyagala nga tebannakwagala sooka olaga abantu kyekintu okyagala nkiraba Mzee kati liri pazo wakola ekintu noweetunda ng'abantu balina okwagala ku mpaka lwampaka kifuba oba ddembe era nze liri pazo nze nakwagala n'okulaba sinnakulaba niŋamba omusajja kintu kyakikola ki akyagala bigambo bingi kati anti liri pazo ayogeranga mu nnakyalo ate nange nakulira mu kyalo tayogera nnyo mboozi ziri corporate kyekimpisa loko nti bampitamu ate njagala kubeera nnyo kati wa kibuga Mzee Magala mbinza ogaana munnakibuga yayitako olw'emyaka waliwo ebintu nga tojja biiga kati tubadde eyo no nangulira Shalom ekyemyaka ng'akisimbyeko nnyo ekkooli nangulira ennyama ensotte mugulidde pizza yuwa ebadde pizza mugulidde pizza tebadde nnyama nsotte omanyi twagala tukugyeyo eka Bunyanga ebunyaka tonamutwalako ku besti wagendako ku besti Mzee Magala bamusemujja kujja besti awo teweerabira oba tukutwale security tekumala kujja Mudongo City Jamudongo yeriwa Jamudongo City ekulira Latinum mpulira ajogerako kati nga Mzee Magala tumuleetera obwana busatu nga bazzukulu bange da ng'ogenda bakolako netusooka nosooka omira akaweke ka 10 Mzee Magala okyali amwembavu tuba ku kibozibozi extra Mzee Magala nguba kafaani ngali amize ka 10 kama akati waliwo n'ekirala kiboogera abe kabanda alina kyalanga putulu putulu ate kyeki mulina kikumi kyeki 10 ke kava yagula 10 kati nze otegeera Viagra namutegeera 18 ogw'omukaaga 1998 yaliwo omutina 8 kati Sani Abacha yali president wa Nigeria bafuna ovuganya okw'amaanyi ennyo n'omugagga yali asinga mu Africa mu budde obwo bali bamita Chief Masudi Abiola kati Sani Abacha n'amukwata n'amuggalira namusiba kati nga 17 ekiro ekikeesa olw'18 Chief Masudi Abiola yafiira mu Kaduukulu kati bw'afiira mu Kaduukulu Sani Abacha yasanyuka nnyo n'amira Viagra n'atunywa bamalaaya bana kakati ababiri be bamunnyula kati nze nakula mmanyi nti Viagra kyabulabe kati bajja bakamodifying
kati kano kavayagula ketugambwe tunaba akakuwa okayakawa muzeyi magala kavayagula ngenda mutera ku ka 10 ngenda kusooka olye kilo ya kawunga kijja kwenye sarawano chekyate tunya ku sarawano chechi ebyenda biboocha ku kubo nolya ku nnyindo yaki eyente kigeri kati abaana bengenda okuleetera okuva ejja mu Dongo City muzeyi magala ogenda kubanga bwe wazaalibwa ntya anti kati abaana bagenda kukwambula bakuteeka mu jakuzi gutufaayo ku myaka jakuzi cheki jakuzi kibaafu kibuuze jebbi ya tugenda kutuuza kino birimu ayisi engabula kiri kikola ekyovu mubaamu ekyovu ng'amazzi gabuguma bali kugisoba shampoo ekyovu ekyo shawagero kati tuba tukutaddemu obwana ne bujja essanyu muganda wange essanyu eryange terikyali mu yakweyambulira mu bantu teweyambulidde essanyu eryange liri ku kulya bulungi kakati nze kambabuulire waliwo emyaka byonna gyokola nga wayitako kuba leero mbadde njagala bwe tuva ku nkoko wano kutwale kujja mu Dongo City abaana nkubireyo aba muzeeyi ogenda okudda ekabunyanga nga mama w'abaana ebunyaka mugafuluma sikutegeera gwe bukyobagula ng'obwo wamusigaza muzeeyi magala omulamu bwe twadde mu office ewa Mr. Kanya n'ogamba tolina bulwadde bwonna bulwadde bbiri zokka ndwadde kinaki njala na mukwano naye ate gwajja guzinedda ogwajja kuza okutidde ani kakati nze omuntu ate n'omanyi obwana obuliyo muzeeyi magala myaka 10 kati noba omala omuyita obuyisa omwana kimumala omanyi nze nina ebintu mu bulamu bwange ate obadde oyagala kusangayo bakadde banno nedda ali kakati mwe kibatawaanya nze nozekamba buulire omanyi lwaki abasajja abakulu baagala obwana obuto mu budde bw'okwagala abaana abato baali tebalina ssente kati ne bazifuna mu bukulu ne baagala okuzza livansi kati nze magala sisobola kwagala mwana wa myaka 25 wadde owa 3 jowero leeta sisobola muzeeyi magala otukoze bubi tonywa muzeeyi magala otubazeemu amaanyi togenda kuwanga kati kano okalaba nako kayambako mujja mu Dongo City samba kakati nkubuulira nti nze buli kye nalina okukola mu buvubuka bwange twakikola kati nze nina omwana wange wa myaka 29 tebusobola kutya ŋŋanziza omukazi oba omwana wa myaka 3 ate bano abagamba nti buzzaamu omusaayi nga tebaguyina nga balya bubi kaana kato kazzaamu omusaayi kakati omanyi nze njagala tusooke tokiwulirangako muzeeyi magala sikiwulirangako kubanga akaana ekizzaamu omusaayi kulya bulungi kuba na birowoozo bikakkamu kakati nze sisobola kubeera wano olunaku lumu ne lukya nga neegombye omwana ow'emyaka 25 kyokka muzeeyi amaaso go tegakyalaba bakadde banno nga babeegomba kyekyo kyenkugambye nze nalina emyaka 19 nga nze muvuka asinga obugagga mu muluka nze bampa abawala ab'okuwasa 38 abawala 38 naye omanyi ekyabankyaya kuŋŋamba mbaga tokola mbaga sijagala nze empala n'ekintu kye bayita embaga nze nalaba nnyo embaga nga terina makulu mu bulamu bwange embaga sijegombangako kakati nze nayagala abawala nga nina ssente zange abogo mutendera nenguvaako nenzira ku bakulu nenguvaako nentuuka mu bakadde bannange kyogamba kati nammwe abakadde mweganza osobola okumanya ekkadde eyo eririko 45 nze omukazi owa 45 48 mukwana nisobola kwana mukazi wa myaka 25 sisobola kwana wa 3 mu bakadde mulimu bamalaaya amalaya yani ngamba eno mbawala abato mulimu bamalaaya ani gwe bayita malaya abakola mu tawuni abejjamu abeetu malaya yakutunda teriyo mukazi ateetunda
njawulo enguza gya kuguza ye njawulo. Nange nakigamba abantu. Buli mukazi yeetunda. Mama. Buli omu abawaka batundira kameza zoleka. Ate ku bbeeyi ennene. Omusuza. Nnyo bamama Faridi batundira ku bbeeyi awo. Omusuza. Omwambaza. Omuliisa. Bw'afiirwa ow'amabuga ate n'ogenda n'okuzika. Omukazi we wakati. Bano abatuguza layisi. Kati mama Faridi bw'akakeeredde anagagenze. Alina ekibiina. Buli lunaku asomolayo 7 n'ateekayo ekuntole abakazi bali maama we n'amunyiga ekyesatu n'akimuweereza ng'ate atoola ku zizo otegedde bano baba batunda mu kaasi n'ekyokubiri nti bano baguza omu ekyabali baguza buli azze ne buli mukazi we yeetunda n'owoota omusiba busiba enviiri eyo wiiki abakaga baamu emirembe tebakwatako tosobola era nakulaba emabegakaawo ng'emmotoka ogireese olina okugikwata ogiweeyo wagiwaayo kati omanyi sente ze wagula bakuseera nnyo osaaga n'okusaaga muzayi bagala wawulidde Nasanga namuwulidde Nasanga olinga busanga Muzayi Magala naye ebigambo abantu tebabitegeera. Nyambako obavuunulire. Gwe musajja omuganda. Nzimba mpulira. Bwe njogera nfumita buyisomba ntegeeza ki. Fumita buyiso. Tugala nyonyoka olimba mpola mpola. Olijja lunyonyola sokole. Ale ka Muzayi Magala pazo kyayimba kyo tunyonyola. Nfumita buyiso. Nfumita buyiso. Muzayi Magala wate watakabanga kwati bwe kitabu. Walako film ya jipazi kulipa vitengu. Muzayi Magala asakange motoka ya vitengu. Agora. Kati ekyo kigambo nfumita ndaba ngaki. Ekigambo ekyo kibi Muzayi Magala kya nfumita. Ta kirungi. Kaya mapaza matunyonyole. Nfumita buyiso ng'omweso bwongesa bweso. Wabadde oluyimbirani. Baganye n'oluyimba. Nedda. Ng'omweso ngesa bweso. Nnyo wuno. Nakyo okweso omweso. Twasa mweso Muzayi Magala. Ng'omukeeka bw'onsonaasona. Kati wabi nze mmanyi okusona. Omukeeka n'ogusona bw'oti. Bw'oti. Wacha kabaita mudalizo. Weke wasinera kako bakata bacha. Mwambise kumpekola. Luwe mulimba Muzayi Magala. Badisi. Pazo atuwe mula. Zemba disi man. Hey, Muzayi Magala. Ebigambo bya lulimi Luganda. Zemba disi manyimbo. Bale mukyuse nyameno. Nfumita buyiso. Ng'omweso bwongesa yesa. Ng'omukeeka bw'onsonaasona. Amakoona tompesa weza. Nkwagala nnyo ebitagambika. Nkwagala nnyo ebitalojjeka. Nasanga olinga busanga. Kale ekigambo busanga kitegeeza ki? Busanga? Ge mayembe g'enjovu. Gwe yamukeeti mu nsi yonna ndowooza kikwata ekifo kya 5. Bwe mba njagala okukyogera nti ng'ampaanya omukazi nti busanga mba mutadde mutendera ki? Gwa 5 mu bisinga obulungi. Mama Faridi olinga busanga. Okirabye? Kannabiri bye weesibako nfumita akayiso tebakakufumita nfumita buyiso. Namanyi nti ale ntudde mu baseeko. Muzayi Magala akitutte pasono. Muganda nafuna obuzibu n'ennyimba zange. Buli kintu kyafulumya mu kamwa kati. Abantu bakiwetera. Kati yanjuluza olulagala. Mwana wange ow'obuwala. Yanjuluza olulagala. Nyina ebirooto byendoota. Njagala kukwambulula. Omusajja yambulira omwana w'obuwala. Nali mpita mwana w'obuwala mu mbuga. Mujjeko ebyokoola. Ndegede Muzayi Magala. Naye kati. Bane ku Lockdown luno. Ekibula Ataakulaba. Muzayi Magala mundeetereko mwankole. Omaze ebbanga kye nga togenda mwankole. Nakuza omwezi 5 ogw'omwenda. Lugenda lwakumeka. Lwa 6. Mwankole eririddawo. University Embalala. Shalom ono akundeetera olabe ku bakazi abasheshe. Nze ne kasukufe beemusi. Era mbadde njagala nkutegekereyo mu bakazi bonna be wawasa. Suubira nti olinamu omunyangole. Kineera. Mbadde njagala nfuneyo namwandu engagga. Eyeekatete oba ekakoba
ngikusigike. Muzeyi Magala afuna mwandi embalala. Oyo mufune baya lekente. Babeera nabyo. Awo mumaze. Wamyaka emeka. Ate senga Justin ali bamuvuddeko. Nantu ajja kukutula center boroti. Nantu majja kukutula senga boroti, center boroti kyewetankulira to. Nantume yakabyako omusajja omunyolo. Ng'owulira masula ku muliraano naye. Ye twali mu district ng'ovudde Hoima. District bagiyita Kibale. Nedda district labayo ng'ovudde Hoima. Sikagaddi district eri awo Butebo. Na nerabidde. Nantume omusajja yali mu China, yali wa luguudo bali mu bakola ekisaawe ky'ennyonyi. Akasajja akachina nga kakwana Nantume twatugeze kubayo bidongo. Akasajja akachina kakuba enduulu Muzeyi Magala. Ngakakoze Simanyi. Ngakatuga. Yali akatira miguwa. Bakuyita kuttira muntu miguwa. Akati. Kati Nantume we yali attiroli. Nantume yali akyali mutono kati yakugala okyasobola Nantume omusobola. Nantume musobola. Twa Muzeyi Magala okyasobola okuttira omuntu miguwa. Mpozi nga amtaddeko n'olubu. Mpozi nga omutaddeko kamulali. Kabalagala gondi. Muzeyi Magala tokyalina bani. Muzeyi Magala n'otolero Tuuse ennyama wamma. Kubanga mulabika temutegeera mwenna. Muzeyi Magala tokyasobola kuttira muntu miguwa. Sisuubira. Ate omunankole gw'ogenda okunfunira. Omunyankole ajja kutta. Lwaki atanzita? Anti omunyankole era omulaba. Babeera n'amaanyi banywa amata. Kyeweetankuulira tokimanyi Muzeyi Magala. Nange nanywa putulu. Bani putulu afaanana ate. Putulu omusiiga ku gunde. Putulu omusiiga kwa kaliba. Kwoteeka. Kwoteeka olubabu. Mulina mutunda. Nina akasinga putulu batasha cream. Kati Muzeyi kali kakwongera amaanyi. Bw'oba odduka luutu 4. Bwe tukuteerako 10. Otambula luutu 12. Nkalina wano. Muzeyi Magala akyasobola gakyalimu. Tompa. Tuli mu kamera. Otambula nako. Okaganira mu kamera Muzeyi Magala. Nava mu kamera ng'okasaba. Nedda. Ogala. Nkalabye. Naba n'empambu bulire. Musudde abakyala edda. Nina n'eddirido. Ate yafaanana ate. Dirido tomumanyi Muzeyi Magala. Era nayo mulina. Ndagaako. Kikali wano kiddirido. Anti abaana b'ennaku zino. Abawala. Oyinza ogenda mu kikolwa ky'omukwano naga sikuwulidde. Nogamba bw'oba tompulidde kankugire eddirido ompulire. Zonna zibeera part of activities. Era nagigula China. Bwe mutwala naga atampulidde nga muteerako ddirido nga bajja kugoba. Abawala bagenda kugoba. Bazagalira ddala. Abawala kati okola kyokoze mu mukwano naga I'm not satisfied. Amunonchoke. Simatidde kyokoze. Kyokola Muzeyi Magala nkugambye kati omanyi lwaki tulina bubaaga buno. Muno mulimu empeke za 10. Mulimu ddirido. Oyinza okutambula luutu mukaga naga nzisuulidde tolina kyewaako. Ate mukyalo boddayo omunnyonnyola nti by'oyogedde obadde olimba. Ate abadde ali. Ate namujja ku TikTok talina waali. Namuleka g'akawungezi ageesigika ku BBS. Siga agenda dda. Alaba geesigika. Negambuuze. Negambuuze ku ssaawa 4. Namujja muge matooke gaffe. Talina kyalaba. YouTube nagijjamu kagudde. ku simu. So Muzeyi Magala. Kagudde mu ovulo. Tunakafunedde kasita awulika. Otegedde Muzeyi Magala. Nejja bifa ku matooke gano. Tulimu. Badde neraliikidde mukyalawo nti bw'abiraba. Ne bw'abanga tabiraba kirungi nnyo. Ate no namuwasa mwankole. Mwankole. Seyo teyalabayo digidi. Chovola nze government eno jamu jabakwatira nze tankwata. Every man must marry Munyankole. Every man must marry Munyankole. Undirete ennyama tulabe eyidde. Nze kisambi kyange kyendabye. Ne bakutereka akannyo. Ndeto bataddeko nalabye bataddeko. Omunyu gumala. Ekisambi nyo kyo niko kinene. Ne kyabula. Njagala mugongo.
ekyabulaabulamu singa twaguze munyoro singa twatandise dda omunyoro nnyama ya nte kyusa ogwo omugongo gwe ngenda okulya omugongo gw'oyagala bakuwa omugongo nze sirya nnyama ya bisambi talya kisambi nze sirya nnyama eterina magumba muzeeyi Magala Shalom muzeeyi Magala tanyumiddwa kibuga lwaki bulijjo tomundeetera omutwale embalala tumutwale embalala ng'ennaku z'omwezi 5 ogw'omwenda tugende naye muzeeyi kakasalira ebbazo ng'onfunirayo edduuda ya myaka 4 oba 4 mwezi tebakyaliyo abantu bewegomba baafa muzeeyi Magala banna ate nze abaagala nga wendi Mukama akyakubiseeko kasubi Muzeeyi Magala agamba Katonda ye muntu asinga bakulu banno baafa abantu baafa ab'emyaka gyo baafa nze ngenda kukuteeka mu akawala ka myaka aga munnange sisobola kwagala mwana wa myaka 2 sisobola ate gye muzeeyi abaana gye bali nze ndaba nnyo vidiyo zo abaana abawala waliwo omuwala gwe nali naye ku Salama Road n'alaba vidiyo yo nagayi yaako akusobola ngali mulwali akusobola anti nze simusobola yoba nsobola nze simusobola ngenda kupangira abawala bakuleepinge nali bagenda kunsamba kirindi nze ngenda kuseetinga togenda twale mujja Mudongo City ngutwale nga bwe kukyaliriddawa ja Mudongo City eri olungujja fanye ku kisambi kino jebbe kino nenze kankubuulire ja Mudongo City eri lungujja ekuliwo omuyimbi gwe bayita Latinamu nali njagala kugendako ku bayitawe ku best ngenda kutwalayo njagala genda kulaba kibeera mu best mu best tebagendayo ng'ogenze kulaba best tebagendayo ng'ogenze kusunga ogenda ko kyusa ennyama eyo yo togyesa bano bali okulokano jebbi ne najibu baafuna ate mu best osobola n'okusangayo mukazi wo bangamba kali katwala okufa oyo gw'ogulira ddala takuseera mukazi kati bw'omusangayo omugabo wanonyeeyo ki naye akubuuza gwe obadde ononyeeki kituufu bane n'omusangayo ate ye naakusangayo gamba ne mwegwako buli omu kyusa ennyama eyo ogwo omugongo ogutereeze ogwo sembeze eno kyesigame wano fumita mu kigogo naawe wennyini n'okujja kiyidde tekibulamu naali etayidde Shalom eyidde kiwooma okufa muzeeyi Magala njagala nkutwaleko mu best eyo yo mu best mbulya lw'ogenda kati mu best anti omugagga waayo omwezi gwe guba guggwako aleeta abapya ekinaala kiyiwa ekinaala okimanyi kyatikkudde kati mbadde saagala nkutwale nga waliyo bano be bayiseemu tugende ddi nga waliyo bapya mwezi nga guggwako tugendeyo nga 31 kuba lwe bayingira anti ataawo nga bava ekisolo n'erwana ngenda kuba mwataakulaba tugende nga lumu nga bakyali mukko kasupu olirede amwerede naye ababeerayo anti sibe bali abakadde waliyo bato liri pazo nze saagala baana bato kyenjagala tukkaanye anti era bajja kukukwata baffe tugenda kukolera omupango ne Shalom oluba okutuusa mu best abaana bakusibe masiki newaliyo omuntu akuteekeko ekintu waliyo omuntu asobya ku musajja nga mukazi batukwatira ddala batukwata ze baali bankutteko bakuba ffe tetuloopa era nkubiriza abakazi bonna bajje bankwate muzeeyi Magala tebakuleepinganga okuwaayira si kirungi sijja bawaayiriza abakazi batukwata nnyo omukazi ne bw'omugamba mu mazina ga Sinnamala abakutte mulireeta ennyama eyo abakuleepinga leeta bamandabe omugongo kyogamba gyobaddeko obwedda gwogintegerera bakwongereko akannyo nigwe bataddeko ogumala baaba kacumbali kyeki bamusalide kacumbali bamusalire entwingiri ekwomera nnyo entwingiri entwingiri emutambulira nibaba munyo gwe bataddeko mungi babadde nga bawenta ebiwata gulye emisuwa gye zibukuke okoze mu soroti
Lien twingire muzeyima. Ettooke. Manzi direte. Ate olungaji oyagala. Njagala ogirye. Ndabe ngo lien twingire. Bagirya. Kati lino ettooke eryokye Magala, muzeeyi Magala lina mizizo ki? Wagambye lya Ssaalongo kozia. Mboga zala abalongo lipazo. Era abantu bampita Ssaalongo. Nyome naye wome. Kakuwoomedde. Amina. Kati nkusumuliye casting. Nindako. Muzeeyi Magala. Ate nno lwennyingira ennyumba eno gwe mugenyi omukulu. Mbozo agagiteeka mu ddagala. Nyumba bagiwanga. Nja kusala. Nofa gwe agiyingidde. Shalom nga byetamanyi bingi. Mana gagiyingira. Kati okola mikolo ky'okuyingira ennyumba. Kalwe mu kamera. Okugiyingira. Agitunnyonnyola emikolo egy'okuyingira ennyumba. Ate mbanguze ennyumba nguzengwe nyonji wangu. So butagiwanga n'ojjamu ebyalimu. Omusajja Omuganda yandiguze ennyumba ewedde oba yandizimbye? Omusajja Omuganda alina yandizimbye enjuye. Amaka. Omuganda tagula nnyumba. Kiriwo ekisinga okubeera ekyebbeeyi. Ekisinga okubeera ekyebbeeyi okuzimba oba oggula? Kuzimba. Anti ozimba ky'oyagala. Nnyo. Shalom ngenda giyingira tujja kulya ente. Ente bbiri zaakugwa abantu balye. Endongo evuge nkwano gyange. Tweyagala okufa obufu. Anti ze Shalom omanyi lwaki? Naye ab'ekikolo etabatono. Okuzimba. Okupanga. Lwaki ab'ekikolo? Yasinga okubamya obujja. Ab'ekika. Si balungi kuyita ng'oyingira ennyumba. Abantu abandi twagadde mu mwana waffe ekintu akikoze. Kyako omuliro gwaweddeko ku nkoko gyebbi. Nze focus yange eri ku kisambi kino. Focus eri ku kisambi. Ne badde ndowooza. Basooke bajjeko bongereko enku. Twongereko enku omuliro gweyongere. Egundi ejje bulungi. Okirabye. Mugende ku Smith Construction Company bazimba amayumba basangwa Kampala Nabbingo yawo bananajwa interiors byonna babyaga gakola ko bulungi abiri mu November August tugenda ba wano ku Serena mama yali Namatova abayita je musongomani concert tuwerewo mpola nga tu celebrating ate nga lumu ku Serena era tulinawo King Michael wakabi Coronation dance concert namulabye Michael onyo bayo Nyakubaalo. Natumutikira engule. Natumutikira engule ya danso. Ya danso. Nofana kimuleka wa. Batuka kukanya. Anika baka danso. Bali bakanira obwakabaka bwa danso. Bafana yagamba Katonda alwaga. Bafana yaka Katonda alwaga. So muje tuwagire mpola tubereyo tulimirwe atobulamu. Atenga 14 tuli kololo. King sana yabayita. Mansuri Semanda. Atuyita etwale 25 tulimirwe mpola. Papa Mesa Chinga wa November. Na 13 November. Muje mujereyo. Atenga kwa 28. Kabaya, ye kabaya wantu. Fanya tuficha kabaya nyo ndisimanya kusivucha kabaya chadi banana. Kabaya tuwedde. Ngabiri mu 7. Ogwo munana. Ntirabika. Kyekivulu kye. Ate September tuli mbalala. Muliri Puzzle Festival. Shalom abanyakwale no bakumatira. Nyo. Banjagalo. Era badenjagala nakweze zinasemba tugenda okoleko nabakantu. Abanyankole. Wali eyo ba legend ba Rasta Chazi. Bakunyumize music. Sister Charity. Sentu chimanya chiringa gure. Webale. Oba bakumatira. Bambi. Ne muzeeyi Magala abanyankole bamulaba nnyo. Tano ogw'omwenda. Bamanyi Oluganda. Boogera Lunyankole naye n'Oluganda balumanyi. Oba teserwa ekikula kyo. Nakula ndya. So muzeeyi Magala tugenda kumusuza in one of the best hotel in Mbalala. Hotel ezisinga obulungi. Nja kusasulira ekisenge. Gwe n'omukazi Omunyankole osuleko buki? Bulungi nnyo nnyo nnyo. Ng'omugenyi wange nkuyise. Kwagala nnyo obutagambika. Ntunga buyiso. Fumita buyiso. Ate nno nnyina olupya lwendeeta. Nze kindeke njala obuliri. Paze nyimba ezo Tamalo okuja.
Baita temba olupya. Kindeke njalo obuliri. Baluyita. Waliwo n'olubobbo naluyimbye ne Khalifa. Khalifa kanaga. Baita olubobbo. Olubobbo. Nasanga yakyatusibye kyakyaturedinga. N'ennyimba bwe ziri. Kati onawo kindeke njalo obuliri. Olubobbo. Kindeke njalo obuliri. Ngendongeko. Nilipazo omuyimbi bwafa bakuba ennyimba zimujjukirwako. Kati kuba kafaanyi ng'ofudde. Nabakoowa abantu. Kataliiko bakuba luyimba ki kataliiko. Genda ogule emmotoka. Tofanga olwadde abaana baali bakyali bato. Oleme kufanga olutambula. Yanjuluza olulagala. Mbw'omuyimbi Nilipazo. Afudde yakuba akayimba kaawo. Mwana wange ow'obuwala. Era Abitex namulabye agamba ayagala kusolooza ng'okuziika. Kyogerako ki ekyo? Abitex ssente zange azimpe nzitereke zibeereyo. Nange azimba asolooze. Abantu ennaku zino bwezishala omutolaba bapromoota batuwe ssente. Yabeerewaawo ng'alinze woofiira wookutukira nga ssente zo naye ng'olaba wazirya dda. Abitex mu bantu basobola okugula ne batamusala nze. Okufaako muzema bagenda kuziika bangi. Tebalabanga ku muntu baziika waggulu mu kalina. Naye ekintu ekyo tekikutiisa tekikuguumula. Ku ngeri gy'alyamu enkota nza kubanga akugumuka. Engeri gy'alyamu enkoko tagugumuka. Ate ekyamulemi okusoma yali mpuuta. Wasomera mu Luweero? Naluvule. Naluvulewa? Senti Kizito. Ebiseera byani yali afuga? Obote. Navaako gino kitokero. Enguudo zaalinga zitya kati nga bw'onaayunga kyabakadde dda wali ekikyusa? Nyambi nnyo. Ate amasannyalaze gaalimu? Naye bunyaka nga akamala emyaka 5. Manyi akagiye bunyaka. Mwako santa dobaawo nawe yasumira entaana. Nali nagula sola. Wali okudda kuli nnyo. Kyogera nagerekera. Kati ndaba olina amannyo gonna engeri gy'olyamanya ku myaka gyo ndima tolina amannyo. Amannyo gonna agalina amannyo gonna muzeeyi magalo ogalina. Amannyo gonna agalina. Leeta ekyo ekisambi wamma. Bakuwa oli enkoko muzeeyi twagigulidde ate waŋŋambye. Ekisambi kyange muwe ekyeto kyange ekyo muyiize ekirala. Nedda bampe kino ekinaatera okujja olye kiri. Lwaki bakuwa kyange? Lwaki bakuwa ekyange? Anti kyo ekinaatera okujja. Mwe mulya mukalo wamaleeta eyo. Ntegedde Shalom ngenda kulunda enkoko. Muzeeyi Magala azaagala nnyo. Mpe ekyo. Muzeeyi Magala muwe kino ekitadde kiri. Ate kino kiwanvu kino. Ojja kulwala Muzeeyi Magala. Alye. Nesoda mukendeeza so tamwagala ojja kulwala ofe. Kino kati kwata oba bakuteereko kacyumbaali. Kacyumbaali yaani? Kacyumbaali tomumanyi. Akacyumbaali basalira mu gundi. Katungulu nnyanya. Ekitibwa ky'enkoko oba okisse. Olina kugiryanga eri pyuwa. Ekisambi ekyo kifeeko ekisambi ekyo. Leero tukyaliddeko Nilipazo wano mpola nga batumyemu emboozi. Tetuwayamu ku mboozi. Nina baganda bange oyo bamuyita Mute. Yani? Mute DJ. Ayimba. Muyimbi ata Mute. Ayimba. Oyo bamuyita Jowero. Naye muyimbi. Yakola ku bya finance. Wafuna management Pazo tolinga kazi gwe kapo. Nze nina management. Era ne bwogamba kunywa obudde bukye. Omanyi kankubuulire. Abavubuka beesibye mu bibuga. Abo bonna bola babasajja bagagga. Shalom obadde okimanyi abasajja bagagga. No waliwo omugagga eyazze. Ani? Yabadde abanja ono ssente. Gweva kwaba abeesudiya. Abo benkulaze. Abo benkulaze. Shalom abo benkulaze. Milioni 5 tobajjaawo. Abo batudde. Awo batudde. Zijja mu nsawo. Nkugaye tobajjawe batudde. Bazirina. Era amakama ag'amaanyi ku kyalo kuno. Goyo. Amaka agasingako. Nze sikiwakanya. Nese ebitaano nga bali awo nazo. Akasitingi. Kasitingi. Kakendeeze. Kasitingi. Mpola mpola Muzeeyi Magala. Ekisambi kyange jebbi. Kanti kyuse. Ani? Mukwate. Wafani kya mukwate. Ne fani kyatuuse. Fani kyatuuse dda. Shalom ngenda kuwandiika ennaku y'obupangisa. Nina y'akatabo. Shalom tewali nnyumba gye sisuzeemu.
ya kwa ndo sura makinje Tereza eri enko obupangisa nakalo kyagala enko ne ntwingiri yange nedda mzee magali yako ate bw'oba oyagala okuva mbupangisa Shalom olina okufuna landlord ng'akutawaanya nnyo takuwa kuwummula takuwa kuweweera weweera alingo wajjebbi ekikuyamba nnyo okuva mbupangisa azisa amasimu gamba landlord walekera okunkubira amasimu ennyumba nagikulekera yengeri yokka gy'ogenda obbuwona omukazi andi bubi nkugambye yengeri yokka gy'ogenda obbuvaamu abantu yagenda kujja buli ate mzee magali alidde eyiye nange kali akasambi kankutta ombabira sooka ompe kano kana akamyukiridde nga paani sikako eri myuti jangu ono n'enkoko so jangu ono n'enkoko abadde amwe fa abatumizanga nyaje omuntu abala olukiiro mwe mufune muze mugaga bali akenko ati nze nkakasa enkoko nsobola otuula n'enjirya n'enjimalawo ekuwoomezi tokakasiza wano enkoko giraba mama terezaako akako kusatu kange mzee magali aliyeko wamu kwata leka ne bakazeeyo tomwa kisambi mzee magali kagenda okulya kati enkoko etutabudde nenze jjukira bulungi essimu eyakubiddwa muzeeyi magala yasabye enkoko oba yonna agirya ekisambi kireka tekikyusa nkiresaawo mzee magali kiraba saga ati umyukire maaso ayinza okisiima njakisigalawo bwekityo mpola mpola Shalom ffe tweddira eno nze mwakkakana nagaana okuzimba ebusaabala ebusaabala tokyalina bw'osima luzzi anti lwegatta ne suwegi osima wano oluzzi neibawo wali yasimawo sikutika tanka mzee magala tugakola ng'olya buli tugakola ng'olya buli ate ndidde kabakaziyo bakabagumya tagenda nenkubuulire enkoko eno yazze etya neegonda bwete nagambye enkoko ewooma nkoko yeeno si ya mu kibuga nkoko balunda nnunde ebeera nga ya mulembe ng'emalirayo ddala buki bulungi ddala terezaako togafuuka mulungi omuzee nitupazo enkoko eno yange mama faida nabakulya enkoko mama Faridi yagittidde ggwe ye taalieko ako kenyini ate ngokatadde ebbali enkoko etabudde Shalom ne muzeeyi magala wano kwatawo kyusaawo kyusaako akantu wanto kyusaawo waneeno wano wange munambyewo ewaawo olambi wano koja ntuziza kana katwingire akatwingiri oli wantwingiri nnyo nze magala lyako koolyako tofuuka mulungi omu kati mwanimbidde kinti bagittidde nze oba batteyo endala tunaasula ku nkoko tunaasula ku nkoko nkoko eno lwaki egonza nkoko balunda nnunde kuno ku kyalo balunda nnunde babuguziza mmeka tebabuseera nantwalidde ku mamijje mamijje n'omugulirayo ne tukawuuta anti bagoba ngobe kuno bagoba ngobe ne bakugoberayo emu njagala bangobeyo tukawuuta ne mamijje kawuute olakanga ekamyuse eyange eruwa tokwata ku nkoko saidi za wano enkoko ereesa obuzibu wantokwatawo salizano tontabala siri kutabaala tontambala siri kutambaala tokwata waawo Shalom onyirira ennaku zino olabika bulungi mama Jedeni yeebale kulabirira oba ensi wagijjako amaanyi twakkakkana twakivaako n'okimanyi tukuze twekulidde naye tetukuze bubi Allah akusaasidde Shalom effujjo nga lingi kavubuka mpaga okimanyi ennaku zino wakkakkana ensi wagijjako amaanyi bannange Shalom kirimu emirembe esowaani zaaki bituufu bikyonjogerako katanga naye tebibisange ogamba ekyo twakireka ekirala Eh? kusirika naye zo zirya butongole Bibiri. bibiri ebyo birimu emirembe emyanya nzirya oshaka mzee magana enkoko endala wawulidde kyakemba kukazanye mu olympics paso oluyimba lwange lwangi nnyonnyola ono ekintu ky'enkoko enkoko ewooma ani nnyiniyo enkoko yiyo nze mpambyeko ani ewange just Shalom nti akuwambye buwambi kuba nze akuleesa oba bwokyakalala obukoko bimukayane mzee magana obudde bugenze
obadde ogamba ekyo oluyimba baluzannya wabulidde okyapaza oluyimba nga luzannya Shalom Olympic abantu bakifuula enkola y'okutugeregerera bwe tuba tukola ebintu bino abantu balina enkola nti bye tuli abantu balowooza balina waliwo abalina okubibeera so bajja kumala okukola mwongera tugamaliriza lindako mmwe enkoko lindako ejira ejja bulungi mweze wamma ntuyingirira lindako kyusa mpe ennyama yange naawe tunyonyola olimba muzeyi magala Shalom bamuwe banja kigaana muzeyi bamuwe bakuwe ekiriwa lusingo olidde enkoko enamba omuntu omu naye girye agirye kubanga yannoonya dda yannoonya dda nga tandaba namulimba nako mu meeting ne simutamusisinkana era Shalom kola ebintu byonna njagala otuuke mwankole ng'ennaku z'omwezi 4 nga ndi mulamu ng'oli mbalala ebyo ngenda kusuza ku hoteli esinga okuba ebbeeyi bagiyita Las Vegas bwe twasulanga mu campaign ne basekuritale jeno wogenda okusula ne muzeyi magala muzeyi magala wakiwulidde ekyo tofiirwa mu Las Vegas kati Shalom oluyimba luzannya abantu balowooza nti ebintu bye tutuuseeko si ffe twalina okukola ki obituukako kyovala muzeyi magala abantu baga oweere n'omwana w'abantu ne bamuloga ne bagamba mutabani wa gundi afuna atya diguli abantu nga balowooza nti mutabani wa muzeyi magala talina kukola ki kufuna diguli talina diguli kati abantu be batuwulira tuli bannakyalo accent yaffe engeri gye twogera embeera zaffe kuba ffe tuli ba lifestyle nga ba lifestyle tuli byaffe omuntu alaba naga kyovula abamu basinzira nagaga gundi osi wa kirasi kumbe ffe yadde bawulira tuyimba era ngamba nyo abavubuka bano oluusi tugenda kubivulu woyo gumite bwekiri noga neyezola olulimi lwe mukozesa yadde mbayimbira dansolo naye sibimanyi nze ndi musajja munakyalo kati abantu bebatulabanga wano muganda wange bozze tuli mubi ovulo muzeyi magala alya nnyama batuteekako ekyo nti ffe tuli baki ne beerabira ebituvaamu nze bwe nali njiyo oluyimba lwa Nasanga Shalom naluwulira nga buli omu atutte vaasi ye neerayini ye wawaayita ekyamazima buli omu ng'owulira yayimbye kikye ne ŋŋamba luno oluyimba ekisooka lubaddewo emyaka 10 lukomyewo abantu Shalom bo baagala nzirewa baagala nkole ntya buli luyimba lwennyimba bwe nnyimba olulagala nti akoze eki awemudde sinaga kutama mpa bwe nnyimba kino nti akoze bw'ati kati bwe nawulira oluyimba ne nga muzeyi magala yeetale aliye bw'ali naye nange olunyanya ndiwagala omunyanya binono bye bituyita saloko bali abasoma bawannabe babalowooza bino tulina bbiriira ku toli nekkololo kyekibasumbuwa eka oliroko kati buli omu awandiise vaasi ye n'ogamba ngenda kukola ntya nengamba oluyimba lwa Kalifa luno abantu bagenda tuvuma oluyimba ne Kenzo alina ebintu byali asoose okuyimba ne mugamba Edi batusse bikyuse tuwe ku Edi oli owakaserengeto kamunguluze owa super power naddamu n'akyusa kati Wininwagi twawulira nga Wininwagi atutte ekyabawala bano fire baby balalina bakimanyike babe babigiina ebyo ebintu by'abawala abaliko nenga luno oluyimba nze liri pazo nvuddeyo ntya nsawundinze nti abantu okumpulira kubanga ekyamazima traka yaliko okugezesebwa lwakubanga Eddie Kenzo abantu bamufuula ow'okujereegerera bakuba tabaddamu believe it or not Eddie Kenzo ebintu byatuuseeko abayimbi abalina talenti be batenda okubeera ne talenti tebabituuseeko ye mu kuyimba ekituufu kye tunoonya kiki okuyimba tutwale talenti tugiguze abantu ewa Kiseka ye talenti kyeki kwize bwe nnyimba oluyimba ne lutunda nga nfumita buyiso mbambuzeewo ogwo wesirabikidde ku yanjuluza olulagala yanjuluza olulagala wawe mbambuzeemu okunyikiza talenti boy babadde bagyagala let me tell you with due respect
abantu bakimanyi nti nze nali muwandiisi wa nnyimba tewali luyimba lwange lwali owulidde mu nsi eno omuntu eyali ampandiikiddeko yadde ekigambo neva nnyimba zange zonna zeewandiikira onfuna kakati abantu okujja ne bagamba oluyimba lwa Nasanga nze bwe naluwulira nga nze kantambule ow'ekabunyanga ow'ebunyaaka ow'ebyakabanda kooki ow'ebukanaga ow'embalala ekatete otegera antegeere nti nze liri pazo nange nsobole okusawundinga eddoboozi yange likole ki bwentyo bwe nakikola nali nsobola okulapinga titudduka emisinde antikliri kati omwana wa Nasanga okutta omubabiro Nasanga olinga busanga Nasanga nkyantinge naye byaggwako twabiyimbanga mwaka gwa 2016 music w'ennaku zino tukyasobola kuleekaanira bantu tokyasobola kubuuliraga gwe twakuba yamukikica bamukikica yamukwata byaggwako era muli muyimbi yenna abiyimba bw'atayimbanga bwe tuyimba awedde tosobola kube kulabula eri abayimbi buli muyimbi yenna yeefuula mbulaga muffin gwe tewaliwo wano b'omanyi mbu bakuba freestyle raga pimpina balungi mu freestyle era bw'akuba freestyle abantu bamanyi n'omuwaana kikuba freestyle naye ng'omwaka guggwako tafunye yadde omulimu gw'emitwalo 9 naye nga mulungi mu freestyle era nga bamuwaana bagamba ekabaka freestyle Jamekali kyansooka okuyimba era abantu bamuwaana nnyo nga bw'alina eddoboozi ayimbanga nnyonza wajjanga saaga mu bulamu bwange naye ofuuse ensonga abantu bakwagala eyo owomereze nga liito boosi they don't want to pay you mwekyo tebagala kusasulirayo mwekyo kati ffe abamanyi bizinesi ffe kyetuva tujja kubanga twategeera talenti tegula kyuma wa kisekka kakati obulamu bwonna nga tumaze okubuzingazinga Shalom Kafeero yayimba oluyimba naganda biragwokiza ekibalo nze atalina talenti wano wootudde maka gange ondabye Shalom kakati gwalina talenti tugenda Shalom agenda anoonya gwalina talenti yo ne banno gye bakusiiba bakutembeetera ekutuusizaawa waliwo diiro yonna ofuna bulungi katukwongere tolya butungulu Shalom kwa mateeka y'ebino musiraamu abantu